Wona usinzira okubeera ng'otulaba nkwaniriza nnyo olunaku olwaleero ku mukutu guno gwa MS Media. Nkubuuzaako nti wasiibye otya? Afunye okusoomozebwa nkusaasidde nnyo. Ofiiriddwa, olwazizza, bakugobye ku mulimu, bakubbye, bakukyaye, bakufeze n'okusoomozebwa okulala. So tuka ku buwanguzi gwe nkuyozaayoza nnyina Honorable Nakuya Aida. Mbaka ddako wa Kampala yo Masekati muna Democratic Front DF agenda kubuuza tugenda tandika okwogera ebigambo. Honorable Nakuya abuuza abantu. Sebo nzikiriza nsoko kwebaza ate olutata okuyitanga Nakuya n'abako kyatuusaako eri abantu abatugoberera batulaba aba subscribing aba liking aba commenting mbalamusizza nti musiibyeyo mutya nno ayogera siye mulala yenze Nakuya Aida small body big brain omubaka wa Kampala Central addako 226 abantu nno bakkiriza yes abantu bakkiriza MS bwe bakkiriza kirungi field erietya akalulu katambula katya mu Kampala Central tubuulireko. One twebaza Katonda nti field etwaniriza era njagala okwebaliza ddala Katonda olwa favor gy'antaddeko ekisa kyampaddeko olw'amagezi okumanya n'okutegeera olw'ebigambo byampa byenjogera eri abantu ebijjudde amagezi ebimu mba simanyi na gyembijje naye wekangiraawo I just find myself nga buli bantu bensisinkana mba ne message yaabwe etafaanagana na bali bendabye nayagalako okuwa uniform message n'ate nendabira ddala nga ngenda okugiwa negaana ate nga waliwo message endala eflowing so njagala okyebaza nti ekifa wa Katonda ekyo tewali akigula era nebaza Katonda olwekyo era nga ndabira ddala spiritually we've won this race physically to winning a race eno and politically we are winning this race. However, financially we are not winning it. Naye nebirala bijja overweighing issue ya finances. Njagala okwebaza abantu abayimirira naffe. Njagala okwebaza team Nakuya Aida Kampala ekulembeddwamu Mwami Brian nga manager wange. Webale nnyonnyo the entire team webale commitment gye mutulaga ab'Emmengo mwebale commitment Kagugube mwebale commitment leero mbadde mu kisenyi ekisooka twayise meeting y'abantu ekisenyi ekisooka kirina ebyalo 4 tubadde twagala abantu 3 ku buli kyalo naye tubadde overwhelmed nga meeting y'abantu nga 2 just nga bazo okuliriza omubaka kyabagamba nemba wa message ne bavaawo nga bakkirizira ne bagamba fere tukyaddamu kubuuza ani mubaka yeggwe mubaka eggo twabadde ne olukiiko lw'Emmengo nabadde nyina wendaze mu Kagugube nagenza okuvaayo wabaddeyo olukiiko lw'abasumba n'abaweereza abadde bampisa okwogerako gye balina okubasaba akalulu nagenza okuvaayo nga nayise olukiiko lw'Emmengo ku office nasanze office ng'eri flooded with people abantu abali genuine abalina okwagala abagala okukyusa Kampala era abalabanga Nakuya yalina omulamwa nabadde ndi first meeting nenjijja wate ne hiring a hotel somewhere wenatudde n'abantu bano ne balagwa okwagala ne balaga zeal ne balaga nti baagala tukolagane ffenna wamu so ensolo ku kizigo kweri ne bazabeeka mocha yes nduddewo okujja naye nzijja. I want to assure you nti Kampala Central ine emyuka 20 ate emiruka gyonna zirina tufiiringa so kamocha we are on our way twagala tubakakasa structures zaffe ze twakola zigende mu maaso nga zikola omulimu omulungi ogwo muli okukola Hadija Sarah Vero Kenny mwebale nyonyo Kakande Chris mwebale Councillor Dasi mwebale mukola bulungi bwerere era nga nzikiriza nti kamocha tugenda muwangula sebo Kampala Central kutwaliza wamu tweyanza nnyo tweyanzeege njagala tugende ku nsonga eziriwo njagala ensonga gye twagala okusooka okukwatirako ddala yeya Mathias Walukagga twali luli n'oŋŋamba nti abasambi abalina injale bakwatiddwa ne bateekebwa mu kisaawe ng'omupiira gugenda mu maaso gw'akamalirizo nti tebasobola kujjayo wiini olwaliro ng'ennaku z'omwezi 9 olunaku olwokubiri akakiiko k'ebyokulonda kalaze nti oli empapula ze submitting ku lunaku lwe submitting ku lunaku 23 Oktoba nga bamunominatinga zaayitako era ne ka musazaamu mwaba baasunsulwa okuvuganya ku kifo ekyo. Ekisooka
kitegeeza ki? Bambi oluusi kale mpulira ennaku kubanga mwami Walukaga mukwano gwange era mwagaliza obukulembeze naye waliwo errors zetukola ate okujjako omuntu ng'ayise mu kintu tasobola kikunyonyola n'okitegeera bwekiri akiisemu yasinga okitegeera. nze Aida Nakuya nali kansala w'abavubuka emyaka 5 ne bwe nali kansala w'abavubuka engeri gye nakiikiriramu abavubuka yanteeka ku level 1 nze ng'omuntu nempulira nga sikyagwana kutula mu kanso mwana kutula mu parliament. Yes. Engeri gye nabakiikira nalabanga kanso abantu abalimu benkiika nabo ensonga z'eggwanga tebazitegeera ate nga nyina okugenda mu parliament mbere memba wa parliament ensonga nzogere ku level ya memba wa parliament nga ndaba nina abantu abakulu naye debate zaabwe za kito nga ndaba kale balina engeri gye banziza emabega. Nga nkoze erinnya okuva mu impeachment ya Salongo Elias Lukwago nga nkoze erinnya nga nvuddeyo ku radio nenjogera ku nsonga z'Abannakampala kubanga twamala mu myaka ng'ebiri nga kanso tetuula naye nga nyina okukola all efforts okuvayo okwogera ku nsonga z'abatembeeyi ensonga z'abalema ensonga z'abobutale ensonga z'abasuubuzi nga zonna nvuddeyo nga nzogedde sokoso olova nga Kampala emanyi anetuuka ku nsonga y'ogoba Salongo Elias Lukwago mu ntebe nenvaayo boldly neŋŋaana enguzi ya President Museveni neŋŋamba nze Bannakampala babanga balonda Salongo Elias Lukwago okubakiikirira President Museveni muwe chance Bannakampala abamulonda banamukoowa bamugobe baleetere omuntu omuki omulala so Kampala ne batandika okuntunulira nga icon w'amazima ne batandika okuntunulira ng'omukyala Nagwano kubanga kizibu nnyo okusanga mu gavumenti eno omuntu ng'agiwakanya ng'ate agiwakanyiza ddala ebyaddala ebituufu kizibu nnyo omuntu President Museveni okumukubira essimu n'atakyuka n'asigala ng'akyali ku nsonga ye kizibu nnyo mu gavumenti eno gye tulimu obwavu bwetadde ku bantu President Museveni okuwa omuntu sente n'azigana n'amugamba nze nsigaddeyo ku lw'abantu so Abannakampala bantunulira nga nina level gye ndiko etali ya bwa kansala abamu ne bampika ne bangamba jangu wesimbewo nga MP wa Kampala district era 2016 nenzijanga woman MP wa Kampala district naye namala kugwa ku bwa woman MP nentegeera nti nali nziruse mangu nali nyina okomawo nsavinge ku bwa kansala emyaka emirala 5 awo nsooka ate I aim higher but wano nakola decision nga politically siri mature enough ekyokubiri nga njikoze out of excitement because kati ndi sure nti abantu bantegedde era bamanyira baagala byenkola nze natulanga ku talk show mu 2014 kuva 2013 nga ngenda nentula ku talk show ne Bashir nenva mu talk show nsanga abakazi nga basimbya online baze kulaba ani ayogera ne Bashir naye lwakubanga nalinga nyina size ntono ngamba itako buyisi nga tebasuubira ntinze yes nga ntuuka jensula Bashir nga ngamba abantu badde wano nga bakulinze lwaki tobabuuzizaako ne mugamba nze mbadde musimanyi nti balinze nze not once not twice but the other thing nga saagala nnyo kubeera mu bantu because tomanyi ani era ani ayinza okukola ki so ekintu ekyantuukako then kyatuuse ku Walukaga kyekyakutuukako nti na papa ekifo nenkireka nali nkyasobola okuddayo nenkiikira abavubuka ku kanso nawe tewalina mpapula naziina Walukaga bya mpapula si byakupapula anti njagala kulaga nali nkyasobola okuddayo nenkiikira abavubuka ku kanso neneteekateeka beta okujja okwanganga ekifo kyobwa MP naye saakikola ekyokubiri nali neetaaga okuddaako ebigere emabega nenzimba emirandira era nazo nesigizimba safuna chance wayagala okupapa yes kati ekisooka mukwano gwange waalu kye yandisoose okukola yandibadde tava ku bwa chairperson yandibadde asigalawo yali alina okusigalawo obwakyengera mu kusigalawo n'asooka atereeza ebintu ebimu mpapula finances nokubeera prepared finances si kizibu ekiriwo kati kya mpapula no njagala okulaga nti kubanga omukulembeze yenna yeetaaga obudde okubuildinga okuzimba maso 5 years tejimala mukulembeze kuzimba maso emala in all aspects
tejimala naye challenge twafuna mu ggwanga Uganda nti abantu baagala abamanyifu okukulembera abamanyi kati buli wobeera omumanyifu oyina ekikwambala ekikulowozesa nti gwasinga n'okumanya ekitali ekyo so nga omukwano gwange Waalu yali alina okugumiikirizaamu n'aweereza wali ku kyengera nga bwe yeeteekateeka eno amazima amatuufu gali nti Walukagga yakola aptitude test eyo yagikola ne sister wange sister wange yamulaba nga bakola ekibuuzo ekyo era ne isi tekigaana era certificate eyo agiina naye certificate eyo ogifuna nota enrolling within a given period of time bagiwa emyaka emeka ebiri certificate eyo ebeera becomes null and void ate singa bwe yamala bw'ati okugikola na enrollingirawo kyandibadde kyanjawulo yalinda koko note ya enrolling chovolabanga university yagamba ntekola ki student exactly naye singa yagenda na enrolling kyandibadde kiyamba then n'ekirala si nkwogera mu bubi okusoma burden mugugu era okusoma kwetaaga okuweewaayo okw'amaanyi olina byonna okwerekereza tuli mu kiseera ng'abantu baagala ku downplay ng'abaasoma nga baagala okulaga nti tewali nsonga ne omusoma ne mutasoma ekitali kya kituufu eggwanga lyonna okukulaakulana abantu balina okukkiriza ne babaako obuyigirize bwe batuukako kizibu nnyo okukolagana n'abantu nga tebaasoma kyokolaba ng'osanga omukyala nga munaku talina kyakulya nga teyasoma naye ng'afiirawo okuteekateeka omwana we n'amusomesa mu kusoma mulimu emiggo senior 4 P7 senior 4 senior 6 bakuba kibokoze ekibuuzo kye bayita mooko nga kiringa ng'ekyo ekiri fayino ffenna twali tuliddeko embooko za mooko era abatayagala abamu bakomanga awo n'agamba nze ticca tebakola ki tebankuba okusoma kulimu okukeera naye bino byonna bigendereramu okuteekateekera eno gy'ojja mu maaso kati olwaleero Waalu emyaka gye yamala 5 nga chairperson wa Kyengera gyali gimumala okuddayo n'asoma n'atereeza ebintu by the way from senior 6 bantu bangi nnyo bazeeyo ne bakola senior 6 era ne bagiyita ate ekyewuunyisa ku UNEB ne Electoral Commission tebafaayo wafunye mmeka bokasobanga certificate ogiina era wayita kati najja wano ng'ebbanga ddene njogera abantu nga njogera ebintu ebimu abantu nga balowooza bya bukyayi era we nakolera statement egamba nti ebibiina by'obufuzi bikutte abazannya balina injury bibatadde mu kisaawe okuzannya final match tosobola kuwanguza ttiimu ng'olina abazannya balina injury. It's not only National Unity Platform. Nawulidde n'omukyala bamuyita Jenny Kalumbe Gomba West naye victim naye yabadde independent naye ngali NRM leaning bamusiseyo nti mukamyufu ke NRM yakajjamu era ebitabo ne bimuwandula najja n'afumba wano kati yabadde amanya jisiza naye era isi yamuwandudde nemugamba tobiina era naye kati ali mu zaapiru naye ng'amazima tabikola ki kalwacha bakola apiru nga kimanyi tabiina kati simanyi ne apiru y'ebitabo eyo banzibu era kankubuulire MS omuntu yenna akulimba nti nkola apiru y'ebitabo aba alimba ekyokusoma either oba wasoma oba tewasoma period era documents zo ziba zirina okuvaayo nga zeeyogerera weziba nga zeetagisa verification you go and take them for verification bwetiba ziba zeetagisa ku equatinga ozitwale bazi equatinge naye wotuba nga tugenda okukkiriza abantu abatakkiriza kubugumizibwa abayivu nati bagamba abayivu babatama abayivu tebalina kye bakoze kubanga naye bw'abadde anoonya akalulu ng'akuba nnyo abayivu ndeka nkubuulire omuzadde yenna alwana nnyo ayigiriza omwana we wadde yasoma wadde teyasoma omuzadde oba yasoma ate abataasoma be basinga okwagala okuyigiriza abaana baabwe ekizibu bakimanyi kubanga ensonga yonna gye buva gye bugenda waliwo generation omwana we gy'atajja fiitingamu
It is okay omuntu ogenda nakuba amatoffaali naye ng'ebitabo byabiyina. Olunaku luva lumu bwe ruti nafunayo omukagga jogula amatoffaali namugamba nti nze kale nnyina degree mu public administration and management. Omubaka namugamba jangu mbadde neetaaga accountant ku kizimbe kyange. Oba okitegeera, it is okay okusoma n'otandika okukuba ki amatoffaali. It is okay okusoma n'ovuga booda. Naye ng'ekitabo kyo kiri kuli kuki kabina. Ovugayo omugagga omu nakugamba nti kale mbadde nnoonya dokita, twetaaga family doctor, ng'omugamba nange akuvuga ndi family ndi dokita. Kiba kikujjeewo, ekitabo kyo kikujja ku booda. Era n'omusajja yatugamba nti omuntu eyasomako alinga afaanagana bulooka ezibadde ku tanuulu bwe baba bazitikka bulooka ezo ne zikutuka nti ne babanga baagala okuziba ekinnya bafuna bulooka ziri ziyidde tebafuna etayidde. So kati ekyo kye tulimu ng'eggwanga, enspeera y'abantu okukuba abantu abasomyeko oba abantu abateekateekeddwa erina okujja ekome. Kubanga ffenna tulina okukubiriza abazadde, baganda bange, bamaama, bataata okusomesa omwana is key. Naddala omwana ow'obuwala. Ffe twali tulina n'eŋŋombe egamba that educate a woman and you've educated a nation. Kubanga omukyalo ono kyaba alina ku mutima okutumbula ebyokusoma kiba kingi nnyo, kyaleeta ku mmeeza kiba kingi. Abakyala balina kya IQ yaffe very fast and very high. Kati bw'ogattamu ekyokusoma kirina level gye kiteekako omuntu. However much it causes some inferiority complex mu baami, naye ate kituzaawo wali. Okitegeera? Kati okusoma kiri paramount. Olunaku lwa leero walukyalina okukola kukakasa nti kino kigaanye. Naye kanzireyo neeteeketeeke afresh mbawoomingira ebbiri asatu mu gumu. Ebitabo teba byapiiringa. Kati kansooka nkubuuza ntegeere kino bulungi. Walukaga bw'amala ofuna certificate eyo ku IUIU teyeeyongerayo. Leka nkubuulire, bw'aba yeeyongerayo oba teyeeyongerayo simanyi. Eyo yaggwako. Naye nze sister wange asomera ku IUIU. Bakola bonna ne Walukaga. Era yayingira mu mature entry. Yakoma kumulaba nga apply nga bakola test yeyo mu kibiina tamulabangayo. Naye mu bizze bikola developments IUIU yagamba yes student waaki naye yakola waayo naye yakola. Naye ate eyo gundi tekoma ku IUIU osobola okugenda ku any other university no upgrading. Ndowooza yagenda wano wamma ku St. Lawrence. Anti kati awo setumanya aba St. Lawrence balina okujjayo ebipapula. Kubanga waliwo badde. Naye anti era jjukira wa applyingira yali valid. It was valid when you applied for the university. But you don't have any certificate from the university yet. And this one you used to enter with at the university is invalid kati yaggwako. Omulimu gwayo gwali gwakuyungira university. Omulimu gwali lutindo olukutuusa ku university. Kati kasito oyingira luno oluvannyuma lw'emyaka olutindo luno luvaawo so luba terukyakola. Kati mu kuyingira wano ku gundi ku senior ku university oba ku member wa parliament oyina ku producing a university. Kati lwaki ate yajja ne certificate ya machuwa age eno? Lwaki gye yeesibako? Kati buli muntu aba amanyi nti waliwo ekimuyisa waagenda. Kale eya machuwa entry yandigikoze kaŋŋambe mu 2024. Kati yandibadde ekyaliko. 2025 neetuuka ng'ekyaliko. Ye ground kwe yandibadde wakiri. That would be a very good ground. Nti yandibadde kuyisaawo wano ku process electoral commission nga we weeteekateeka mu parliament ate okuddayo osome. Oba kale bw'oba osoma okufuna degree yo. Okufuna degree oba osoma ogenda ofune degree yo. By the way kati singa kati agenda kumala kubanga sister wange ali mwaka gwa 3. Yes. Banayi. Kati ekibiina kirina ensobi yonna. Wano mukuwa Walukaga tikiti nga kireseewo bamagola basego n'abayivu. Nze sitera kwagala kwogerera kibiina kya National Unity Platform
oba kibiina kya byabufuzi kirala kyonna kubanga siri spokesperson wakyo. Naye nga Munnayuganda nze nnyina eddimu ery'okulaga Bannayuganda ki ekituufu oba ki ekifu. Twali tulina issue nga tulaba nti Electoral Commission oba the Electoral Management Committee EMC ya National Unity Platform yatunuulira ebitabo byaffe. Era ssebo yatuuka level ng'eyagala ebiri verified. Kati kye twebuuza ebyo yabiraba oba teyabiraba? Yatuuka level ng'eyagala ebiri verified. Yes. Okwewala bino binaddirira. Yes, ebyo yabiraba oba teyabiraba kubanga n'ogenda mu vetting ky'osooka okukulembeza biba bipapula byo. But all the evidence eriwo eraga nti ne vetting nga tennatuukawo ebipapula byali bi expired already. Kituufu. Kati olwaleero bwe tugamba abantu nti abantu abo baagaba bubi kaadi zaabwe, abantu batulabanga bubi, naye nze sikola mu EC. Ontegeera? Nze sikola mu Electoral Commission. Era nze sinze yaloopa walukagga. Naye olwedde kyejjeeyo nti ono yali tagwanidde kubeera member wa parliament, ekibiina kyali tekiraba, kyalina magoola. Kale Sseggona wabanga abadde mubi. Waliwo ne munnamateeka awo bamuyita kigozi biki ate kyenjagala ekirala abantu bategeere, the role of political parties is not to rebuke. Whenever you keep rebuking as a leader, you break the system. But your role should be rebuilding. Keep on rebuilding. Buli wave tofali teka we tofali. Buli wave tofali teka we tofali. Paka wowulira nga tokyakikonteininga. Newe tubanga tukyagenda mu byobufuzi by'opposition nga abantu bagala kwesanguliza ku balala nfuufu kubanga bagezi tuba tetugenda kutwala buyinza bwa ggwanga Uganda. Abayivu balina position gye balina gy'otayinza kubajjako. Kirizagana inginiya Magola tosobola mujjako bwa inginiya bwe. Kirizagana gwe n'okwata Sseggona n'omujjako kaadi yo tosobola mujjako bwa looya bwe. N'omukuba mu katuni emirundi 5. Ne bw'omuvuma tewali ky'omutoolako. Kiri yakikolerera, yakifuna, akiteeka mu nkola. Munnamateeka. Council Right Honorable Mathias Mpuuga tosobola mujjako okutegeera we gwe n'omuvuma. N'okeera ku makya n'ovuma n'okeesa n'ovuma. You cannot toyina na inchi gy'omujjako. Instead oba omuyambye kumulaga nti tokyasobola kukolagana naye naye aba awonye okukolagana n'omuntu gw'atategeera. So olwaleero we have to accept ne tukkiriza okuzimba ebintu ebitazimbibwa. Nze nakugamba wano nti National Unity Platform yalina ababaka 57. Yali teyina nsonga yonna ejikubisa ababaka 20 nti bonna bafu. Era mama bonna 20 babi. Wali obayita instead of rebuking them noba rebuilding. Ensobi ze bakoze mu myaka 5 n'omugamba gwe Bashiru wakola kino naye si kirungi. Ebintu ebimu actually abaka parliament tebabikola. Ne kubanga abantu bakola bye bayita TikTok. Balina ba followers bangi. Tebakyalowooza ku kuzimba bakulembeze balala. Some leaders are aiming at creating followers, not leaders, and the leaders meant to create a leader. What they are doing is to brag. Tize nyina ba TikTok followers 10. Nyina mutwalo. Nyina kabavumi bange ba kiso. 10. As in, when do you meet your TikTok followers? What message do you give them? What improvement are you putting in their lives? Are you a cartoon leader or you a real leader? Are you a myth, a deception, or you're true? Kati ebyo ebibuuza abantu batabyebuuza. Tujja kwekanga nga tugudde nnyo mu binnya. Nze abantu batera okukola nakuya bannange osabula nyonze sisabula. Nze my role ng'omukulembeze kugamba Bannayuganda mazima, kusalawo nga naye amazima bagakoze eki? Bagategedde. Buli we tunaaba abakulembeze abalimba, meaning tuba tugrooming abakulembeze abalimba, ekitegeeza eggwanga ligenda kuba lijjudde balimba. Naye just imagine Uganda ng'ejjudde obulimba. Nabadde eggulo nga nnyina bensisinkanya abakulembeze b'amadiini ne bansaba ebintu bino. Ne bangamba ekisooka nakubya tukwegayiridde mbadde nnoonya omutuufu ow'okukituma nga simulaba. Kyekiseera ekituufu
nfunye omutuufu gwe manya asobola obyogerako okusinziira ku bubaka bw'otuwadde wano. Nangamba ekisooka bw'otuukanga mu Parliament kakasa nti Bayibuli ne Kurani biddizibwa mu lulimi Oluganda. Eri Intelligence Council tesobola bikolako ebyo. Anti kati wabaawo ebintu nga tejja kikola naye nga ate eggwanga tusobola okiyisa mu Parliament ne kibeera nga kiri ki practical. N'agamba ekyokubiri mu nnimi ez'ekinnansi. Mu nnimi ez'ekinnansi. N'agamba ekyokubiri national anthem ziyimbibwe mu lulimi yagambye mu lulimi Oluganda. Kuba naye wano Buganda. National anthem baba abaana baffe okuviira ddala mu ssomero nga baziyimba mu lulimi ki Oluganda. N'agamba kubanga osanga omwana agamba Uganda megoda pozi nga takitegeera naye nga ayimba kiki kiyimbe. N'agamba naye wosanga newe nategedde n'okutegeera n'agamba nti newe osanga omwana agamba Uganda dunda akubeere aba ategeera kyakola ki kyayogera. N'agamba so wemuyingira Parliament mukakase nti anthem eyeddizibwa mu lulimi Oluganda abantu bategeere bye bakola ki bye bayimba. N'agamba ekyokusatu kyenjagala otukolere genda oyogere batongoze Oluganda okubeera olulimi olusookebwako mu ggwanga Uganda. N'agamba ekyo ekintu kyekola dda naye abantu baagaana okikkiriza. N'agamba bw'ogenda ku bode Busia osangayo aboogera Oluganda tobasangayo ne mugamba mbasangayo. Bw'ogenda ku bode Tanzania osangayo aboogera oluki Oluganda. Bw'ogenda Congo osangayo aboogera oluki Oluganda. N'agamba mwe ng'abakulembeze muyina okukkiriza eno supremacy ya tribes ebeewo naye tufune uniting factor ey'olulimi olusooka, then the other languages can become primary secondary languages. Naye nga luno lutongozebwa tukkirize Katonda yawa Obuganda okuganja. Kituufu. Kati we tubanga tetukkiriza ekyo ne tubeera mu kwekweka ne tubeera mu malala ne tubeera mu ki eggwanga terigenda kufuna any unifying factor. N'agamba bw'otuuka e Tanzania boogera olulimi olwo, bw'otuuka e Kenya boogera olulimi olwo, bw'otuuka e Korea boogera olulimi olwo, bw'otuuka e China boogera olulimi olwo. Ffe twabaaki. N'agamba mutuyambe mutegeeze abakulembeze nti eggwanga lyaffe lirina okweggalira eri ebintu ebimu nebikuza ebyalyo. So kati bino ebintu byonna byenjogedde kiba kizibu omukulembeze atali willing kuzimba okubyogera n'okubitegeera. Nga your role as a leader is kati waliwo abakulembeze nga bo tebali willing kuzimba wadde nga opportunity y'okuzimba esobola obeerawo. Ati nze nabikulaze dda. There are very many leaders, by the way. One of the challenges we have is leaders fear creating other leaders. Babatia. Nze Matthias nali kansala emyaka 5. Nze nazimba abakulembeze abasukka mu 5 bwe nava ku bwa kansala ne bafuuka ba kansala. Nayenga they were very poor boys who did not even believe in themselves, but because they had me as their leader nga mbagamba ebigambo ebibazaamu amaanyi, mbagamba ebigambo ebibalaga nti nammwe musobola, nga bwe bakwata ne babasiba nga balina activity gye bakoze ngenda ne nnyimirira nabo ne nteekamu ssente zange ne nteekamu balooya ne nteekamu everything. Ne mbajjayo nga mbazimbamu omutima ogw'obukulembeze. As a leader you have to suffer for others. As a leader, you have to be willing to understand even the ununderstandable. As a leader, you must be willing to bend a little for others okuyitako. Nga byonna mbibagamba. Ate nga ebimu sibagamba bugambi naye nga ebimu babirabanga mbikola. As a leader, you have to realize problems before they become crises. Ng'omukulembeze oyina okubeera bold. Toyina kwetiririra. Oyina okuyimirira ku lw'ensonga y'abantu abo abaakulonda baba bakutumye ogituukirize. So nali mbikola nga mbyogera nga waliwo ababiraba era nga babiyiga. Era nze we nali kansala na groominga bakire kyankuba. They were poor youths.
kile kyankuba nafuka kansala we bwayise Mutumba George Onesimus nafuka kansala we Kawempera najja nafuka ne deputy speaker nengruminga Kamugisha Sharon abadde kansala we wo Katanga nengruminga Kagwa Salungu Naziwa Hadija abamunga ntuka level ngansula nabo mu kitanda ne mugamba Hadija, as a girl who is coming into leadership, this is how you relate with people, this is how you behave. Naye nga kichenjagala nga njagala mu bo muvemu abakyala ab'amaanyi abaami abekiririzamu abaami abamanyi ekyokola era nze okufuuka MP banna Kampala bagenda funamu nnyo Nyo kubanga I'm ready to raise giants. I'm ready to make the unprivileged feel privileged. I'm ready ogenda mu ghetto zizo nane nzija yaba abaana babadde balowooza nti wali kye bali nemba fuula ekintu kiteze gutotya kukuyita kabamu bagamba nti batya nnyo okubayita akayagala berembaka wa parliament nga bali nabo bwebaba ukana na mwa ebiri ez'okutambula namwe kusinkana ekya inze tosobola kumpitako nga nkukoze tosobola kumpitako kubanga ebyange ebimu byenkola si byansi bya ggulu nti eggulu liba linooti nze nti ono akoze omulimu gwe. By the way, omuntu yenna nga taliimu bwa Katonda tasobola kukulembera. Era kyekimu kubisoomooza bye tulina ffe nga ffe abakulembeze. Nti abantu beerabira obwa Katonda bwabwe ne bagenda ne balowooza nti beebeekola. Y'ensonga lwaki tebasobola kukola balala babalinyirira bulinyirizi babasoterera busoterezi. Nze when I make you become great, that means I'm greater than you by all odds. Ntinze wenkuleta nenkuyingiza mu system gwe newo nesangulizaako ebitoosi tekivaawo nti nakuyingiza mu system but it's fear that corrupts leaders' minds nti nakuyabwe mu mukola ajja kumpitako. Nze I've become a victim of betrayal. I'm a victim of sacrifice. There are so many politicians that I've stood with Matthias nga nyimiridde nabo nga ntambudde nabo nga olwaleero be bandi badde bakutte n'olumuli obutegeeza banna Kampala nti nakuya yagwanye naye kubanga they are selfish bafiiringa nakuya agasse space gye yali yasuula kati tebaagala n'okwagala babuuza abalala gwe nakuya omumanyi okunsinga and I keep asking gwe mmanye nnyo okolawo ki leko ono atammanyi nnyo naye ng'asazeewo okutambula nange abeere nange. Nze 2016 I just needed one person okugamba nti omutuufu okuba woman MP ono nali netaga voice ya Lukwago yagano jikuwa Lord Mayor asalewo agabe banna Kampala nti ono ye mukulembeze omutuufu okiikirira Kampala nga woman MP. He refused and it was intentional. Ne wamusaba namugamba even before contesting namugamba I sat in his office namugamba about my bid and he was positive. Bweyalaba nga ntandise okusika ennyo ate n'alegeza n'atuuka n'okkubira abantu amasimu ng'ayita ne ba Alan Sewanya n'alagana nakuyamuwagira manje namujja naye nga tewali weyanjija twasinkana mu kanso. So in this life obviously ebyo ebintu otabyogerako abantu balowooza nti oba tuli ki oba tubakuba. Nze sirina gwenkuba but I use the live examples okulaga nti abakulembeze kye tulina okukola kye kino. Omukulembeze yenna atazimba balala aba alimba. Chovola bakatufuna crisis nti singa National Unity Platform yali ezimba buzimbi ngezimba bakulembeze yandiwadde ewalukaga advice nti twagala obeere MP waawano naye ebitabo tebinnaba ddayoka emyaka 5 ku bwa meeya ojje n'ebitabo ng'omaze obituukiza olw'omaze omuzimba si kumukyamuukiriza naye muzimba mu kuzimba mubaamu n'okuzimbulula mukuzimba mubamu kola finishing. The most painful process is doing that finishing. Kubanga mu finishing oba wetaaga n'okuwawula okitegeera so that wafuuka smooth. Kiba kiri hectic, kiba sometimes painful but it yields results. Kati obwe bukulembeze so si kukyamukiriza nti okisobola oli yagenze dda oli
agenze totawana fotwa mugobye dda era ticket gwajina yes ninjina yes but I hope qualify to have it oli musinga so NUP alisobola okumuza kubwa meya nasoka nalinda ko 5 years sina kulindako nasoka ne yeteeka nasoka namanya nti ebisanize bitali bya kugatta bugasimbi yina naye nakola ekyo ekyali ekituufu si NUP yonna nkuwadde ebirala ojja kubawulira era walwa ngambi Mwami Rwashande yasoma naye nasoma mu mwaka gumu n'agatta buli kintu so it's cross cutting all over tekiri wano wokka naye kati ffe ekituluma ebina bya opposition tuleme kola era balalaze bakola ezo ensobi ffe tetulina zikola lwaki kubanga tu providing a alternative the alternative you provide must be the best kuchabali bali baleke bavuye n'empapula zaabwe economics nasoma opportunity cost best alternative for gone when choice is made munsi waliwo bye twetaaga ne bye twagala si buli gwokolagana naye nti obeera omwagala naye obeera omwetaaga ontegeera abamu be tukolagana nabo baatukosa n'otukosa but because tubeetaaga olw'eggwanga okutereera tugenda mu maaso ne tukolagana nabo abamu be tukolagana nabo tebatukkiririzaamu nga by all means atanzikiririzaamu siina nsonga lwaki mmukkiririzaamu naye kubanga nnyina kyenjagala okulaba nga Kampala efuna mwetaaga ku lwa bannakampala kati nganze Aida ego yange erina okudda emabega n'enfrontinga kozi y'abannakampala nze we nabeerera kansala nnyina abantu nga tebannonda naye nga bwe ntuuka okuleeta services n'abatannonda n'abatampagira mbawa kubanga wali level nagivaako kati ndi ku level ya bukulembeze so okulembera bonna yes the moment you win you cease to be a political party candidate and you become a national candidate ebyo abantu be bawangula n'atandika okubranding nze ndi opposition tewali opposition ng'omaze okuwangula wamukulembeze wabo is to provide the best alternatives for your people not to oppose no providing alternatives. There is a difference between Sigenda Chikola and the difference between mbadde ndowooza kino kye Chikola. Ontegedde nti ekino tugende wano biki oba kale enessimu yo Aida nfu. There is a difference between mugisuule ne difference between mugireete tugikozese. Wadde nfu muleete tujja gikozesa. Bw'ogikozesa mbanku wadde essuubi eryokubeera wenkya naye bwe ngamba mugisuule mba sikyalina ssuubi lyakubeera wonkya. Meaning in the opposition we are meant to give people hope for tomorrow by providing the best alternatives where we feel government has failed. Naye challenge je tuyina is people feel if government has failed elemereddwa so ne bannayuganda balemereddwa then why did they vote for you? Inze mu manifesto yange nakkiriza nti government egenda elemererwa ku byensoma naddala mu Central Region 1. Simanyi oba okikkiriza. Kyova olaba amasomero agaali amalungi nga Bat Valley wano mu Kampala nga Buganda Road tegakyali ku level gye gaaliko. Naye nze ng'omubaka sigenda gamba government eremereddwa olw'ebyokusoma bikoze eki biweddeko. No, I'm coming with a very nice alternative of intertwining of schools. Nti government tekyetaaga government, kyetaaga mubaka alina bwongo okulowooza kye tuyinza okukola. Let us do the intertwining of schools. Tukwate head teacher wa Nakivubo Blue. Tumukwanaganye ne head teacher wa Green Hill. Nze nzikiriza nti head teacher wa Green Hill bw'aba akwanaganye ne head teacher wa Nakivubo Blue 1 bawanyisiganya amagezi. 2 bawanyisiganya ebikozesebwa. Bwe tuva ku ba head teachers tudde ku basomesa.
Abana Kivubo Bulu bakwatagane n'aba Green Hill bawanyisiganya amagezi bamanye abaana mmwe mubakwata batya mu Green Hill. Lwaki Green Hill bayita baleteko ku past papers afe twabawe eno nammwe babawe eno ba examining bakole exchange programs between these two schools. Watuva kubasomesa tudde ku baana. Nze nzikiriza nesekiriza yenna nti omwana wa Green Hill omu asobola okuweerera abaana bana Kivubo Bulu basatu fees nga teyesisemu. Lwaki kubanga abazadde b'obusobozi babuyina naye beetaaga mu watu akigwe bayita okusisinkana abaana bano ne bategeera ebizibu byabwe. Olunaava abaana nga batandise okukwatagana nga bakoze inter-school exchange program. Ojja kulira omwana wa Kivubo Bulu ng'ali waabwe ng'asaba wa Green Hill n'owa Green Hill ng'asaba wa Kivubo Bulu. Martha agamba, "Mami, I want to go to Mary's home." Mami Mary nga naye Martha ali muyenga, Mary ali mu kisenyi kyakubiri. Ti mami njagala gendako kuzanya na ba Mary. Finally mama wa Martha ajja kujja kusomera agambe lwaki Martha manja nnyo Mary. Who is Mary? Bamugambe Mary ali mu kisenyi kyakubiri asomera ku Kivubo Bulu. Mama Martha ajja kugamba no over the weekend Mary ajazanyeko ne Martha. Ontegeera omwana wa Green Hill adimandinga enkolagana n'omwana wa Kivubo Bulu. Olwo lunaavaawo ojja kulaba nga abaana bano batandise okukola bond nga babondinze. Abazadde ba Green Hill babagagga tebalina budde bwetawula. Ojja kulaba nga mama wa Mary akubira mama wa Martha, "Mami Martha, nsaba okimeko Mary oyo. Nsaba ojje ondetereko Mary azanyeko ne Martha leero." Olwo enkolagana ezze ne ku bazadde. Kati omuzadde wa Kivubo Bulu ali mu kisenyi ekyokubiri atandika okukwata omwana we amutwale muyenga azanye n'omuzadde n'omwana waawa we muyenga. Enkomerero ojja kulaba nga n'abazadde batandika okukola olukwano ng'owa Kivubo Bulu afuna omulimu emuyenga. My dear, once we adopt that ne tuchi implementing nga office y'omubaka ekipioneerinze tusobola okuva mu poor state gye tulimu ne tudda mu middle class income within 10 years. Kubanga abaana baffe their net worth will be changing because of the networks they are relating with. Ojja kubeerawo omuzadde wa Green Hill akugambe, "Mama Martha, mbadde nsaba Mary ono. Mbadde nsaba Mary ajja asomere ku Green Hill ne Martha." Olwo omwana w'obulamu bwe buba bukyuse. Ekyo tekyetaaga gavumenti, kyetaaga omubaka amanyi kyekyokukola. Obulamu bw'omuntu bukole ki? Bukyuke. Takyusa kamera eri mu wide. Kati kasita tuna achieving ekyo. Meaning tujja kubanga tulina ebintu bye tukubanga tetulwanaganye na kulwanagana nabyo. Twakulanga ngo obulya penipo nze nina penipo wange ali Canada obijjukira oba gwe tewabikolako gwela ko oli muto maki tetwakulanga kusomero ba penipo ku internet yona penipo searching for the penipo searching for penipo yabyaliwo nga searching for the penipos nengere je wasomera wali Fetwase gona nasomera fetwa searching for the penipos nenga penipo yakola ki penipo yo nga wamufunye nga akuyamba ko kola ki okuwayo utilities okuwayo fees nabeera mukwano gonga yakulabirira nga tomulabanga nako kati na wano mu Uganda abaana basobola okukwata ku bannaabwe ku mikono webali naye beetaaga just mulandira gwe ba connectinga nagwo okuba kwanaganya. Wogenda kugayaza high school buli mwana ayingira mu senior 1 bamuwa omwana wa senior 2 nga ye maama we. Era wa senior 1 bamukazaako ekigambo nti ka mwaka. Kati omwana oyo agenda okutuuka mu senior 4 nga ina great grandchildren bameka? Babiri. Kubanga wa senior 2 watuuka mu senior 2 naye nga azaala ate no nga kabayina akajegere bwe kati. Era abaana abo ne batuuka mu offices baba bemanyi nti ono yali ka mwaka wange kugayaza high school. That thing can be adopted. It can be done. Naye byetaaga just mubaka abitegeera. Kati our education system oboji improving ze ojja kubanga ebintu ebikwatagana n'ebyokusoma mbusimayo nagala kufuka MP na yajinga bijinge ojja kuba okikubi. So obadde wali wangambye nti tewali option ya kale option isolo okubeerawo naye ebintu by'obuyigirize tebabyapiringira. Nze simanyi obyapiringira
either wasoma oba tewakola ki kwa kubuza wasoma ekisinga okubeera ekirabo ky'osobola okwewa kukkiriza mangu kubanga woba toyina bugigirize n'ogaana obanga omulwadde w'akawuka eyeeganye n'agaana ommira eddagala aba agenda fu but once you accept ndi mulwadde n'ogamba ndi mulwadde kanneerabirire kammira eddagala you live longer naye buli woogaana no living mu denial live a life of denial mutima ofuna stigma n'ofa mangu kati byebimu mu by'okusoma oba toyina ng'okyayina ekiruubirirwa kubanga okusoma tebakuggalirwa go back and study ddayo osome ojje ng'owagadde bupya nze ndowooza nnemerako nanyo ensonga lwaki ebimu mpangula nze am persistent once I want something any road block ekibaako nga nsobola ogikuba mba nnyina ogikuba newe nnema okkuba nzirayo emabega ne neebuuza lwaki saagikubye paka bw'ogikuba paka bwenzija n'engikuba so kati okulivinga mu bino so okulivinga life of denial okuseka amagye mu lukufu it's painful man yeah it's painful kubanga already ya investingamu a lot of money okumuwa card a lot of time okumuwa card nze nkugamba I don't think so I'm telling you kachogama posters jakoba gwaze mukubira kuteka mu posters uzo kisa no it's not easy Kampala Central cyane myokujuza posters kitufu Busiro is very bigger than Kampala Central but abade mayor tasaba kuwa poster era abayaziteekamu yateekamu abayateekamu so n'okumiitinga abantu okubeera ku ground nakyo tokiyita kyangu kati omugati aguvaako kati olwaleero politically agenda kufaamu emyaka 5 era balenda kubuza obulamu bwe politically bubeera ludda no politically emyaka 5 oba owummudde politics ono omulaba ne wobeera ng'oli naggwana kasita oba nga tolina position oba naggwana buba tebukyaliwo kituufu politics is a game of power and interests woba toyina kifo toba na buyinza bye bannakuyo bajja ku scene naye tukumya mitwe okuba kansala kyankuba nnyo oba olina okweyogererako ennyo oba olina okweyanjula ennyo oba olina okukola ennyo buli kimu kiba kya nnyo you don't fight with being of power kitegeza okola relevance nyonga oli mu position newe bakusiba ng'oyina ekifo kiba kikwogerera newe ogenda okukonkona ofisi z'abantu okulobingira abalala ng'oyina ekifo kiba kikwanguyira enkolaganayo n'abantu abalala eyina weeyanguyirwa naye gwe omanyi nti oluusi kati woova ku kifo otuuka n'okukonkona banno nga bakusongamu olulwe teyasoma ate kulimbe wano mukirabanga ekyomuzannyo naye si kyamuzannyo I'm being true mu bufunze eri engoma gye bagamba obutasoma buluma akuze asobola okukitunyonyola bulungi ewalukagga simanya nti akyayinamu apiiro kati ogambe no kale apiiro kyalimu naye kyengamba obutasoma buluma akuze walukagga so kitunyonyola obulungi tasobola kikunyonyola bulungi ati obulumi bwakyo kati yabuyina nga woba otandise okulingiriza ku parliament ng'ekuli kumpi ng'ogenza neweegezaamu n'oyitawoko ogenda okulayirira kubanga tukkiriza nti abantu abamu bagamba nti mba ne kadi mba ndayidde ane walukagga yabadde mu kizimbe kitegeera kati wobanga obadde okiringirizaako ekintu kyonna ekikomako kiba kikoze bubi eyaloopa yamukoze bubi kiba kikoze bubi sipalina abaani baloopa nze wali consulting season naye lwaki bayisibe nnyo ku Segona mbu yamugjeeyo I think tebasobola buteesiba ku Honorable Medard Segona one him being a council ekyokubiri him being an incumbent tosobola kibuusa maaso but sinawulirayo statement yeyo nayo gye yakoze about that issue nate n'ekirala kisoboka nti Honorable Segona yali tamanyi kumanya nti omusajja talina biwandiiko kubanga yandimulemerezezza ku level ya Nuupu ku level ya Nuupu wali yasobola omulemesa yali yasobola avayo n'agamba nti gwe mugenda okuwa talina na biki nebiwandiiko ate neekyetegereza nnyo I don't know, but I've not seen him fight a direct battle with Honorable Kubungo bwenga bwali ekintu kino yakiri mu mitambo kuba neyangambye nti Segona tagenda mu nsonga na dai amateeka nga tamaze gyetooloola kulaba nti waliwo ebituli namulaba gwamulaba
abasajja bajja ku isinga bayina natunulira briefcase nengambe zo briefcase basajja bano baagala tutiisa butiisa mulimu ki omusajja yeesomera ebitabo bye mu briefcase mulimu ki nga naye bonna bajjanga balina briefcase balinganga bataano abajja bakonsani di citizen bajja ne briefcase nengamba mulimu bitabo byaki mulimu ki nene ndabanga kyali kyakkanga but it's unfortunate nti olunaku lwaleero to discussing this topic eyokuba nti omuntu gwe bawa tikiti it's very sad. It's unfortunate omu kubavuganya kale gwe bawa tikiti nti yavuddeyo naye era nga omuntu yenna wayogera tewali kitagwa nekyo kijja kukola ki nakyo kijja nekiwedde kitya anti kiwedde kitya simanyi bwe kinagwa kubanga ngoya nga manyi gayogeza laga nti balina at least ku chance endala kati abo be bantu abali misleading abalala ate let me tell you emisango egimu wogisa mu appeal inkalinga more costs than expected kati ojja mussa mu level ya appeal naye nga ekituufu ebitabo tebikola ki because me if I'm to lead and I'm the secretary general mba nyina okuwa amagezi amatuufu sikuwa amagezi mafu nenga ekituufu tolina mpapula ekituufu nkuyita n'okuyita ne nkugamba nti omanyi kyali wange ekituufu empapula zikoze eki zibulamu naye tukoze tutya before you even come out in the media okusambagala first get back to the note tukoze tutya customer getting back to the note mujja kutambulira nnyo mu nsonga naye mwino abakampala balina tunuze lise jjoji kwani gwe bateekawo ani asobola obataasa ani asobola okwogera no nabadde ngamba abantu leero nti ekisonga lwaki ekibuga kikaaba lwakubanga tebakyalina muntu abuuza ebibuuzo by'abantu yes nze nzikiriza mu nkulaakulana naye enkulaakulana ng'erimu abantu enkulaakulana kukolera abantu ne baba batunda olwaleero mu Kampala tulina abantu nga bannannyini ttaka ba landlord naye ne wabaawo abantu nga babagula buguzi nze ng'omubaka omujje wa Kampala Central kino kye ndowooza nti gw'alina ssente beera ne ssente zo ng'obugagga bwo nange ow'ettaka ndekere ettaka lyange ng'omugagga tugende mu memorandum of understanding gwe nze ettaka lyange lisigaleko gw'ositule kalina kalina weziba floors 6 mpaako floors 2 nawe osigaze 4 oba ontegeera in that way fenna tuba tugenda kulaakulanira kuki kumu and that is another way of fighting poverty ne tugenda mu middle class nga tewali abbye munne tewali akubye munne tewali anyaze munne naye tuli mu scenario ng'omuntu atunda akataka bw'akatunda wano mu Kampala nga katunze miliyoni kaŋŋambe 2 ng'agenda mukyala agulayo ettaka lya miliyoni 10 aba yakayiwako material okuzimbako ennyumba nga bamugamba liriko enkaayana kuliko ebyapa 2 kuliko ki enkaayana kati ogenda kukoma weeno ogamba ono nti wayenze lijja nagula waliyo enkaayana nziriza wange oba ati watundawo ate nkuddizawo kati kibange ekiri intentional nti bano betuguze eno ate be bagula n'eri kati awo omuntu wa bulijjo n'asigala mu bbanga so mulonzi kati yo muwa magezi ki because omupiira guli mu ngalo nze amagezi ge muwa era nze kyendeeta nti omugagga ow'ettaka mugagga n'omugagga ow'essente muki mugagga omugagga ow'ettaka sigaza ettaka lyo omugagga ow'essente situla ekizimbe mukoleko kalina naye mubeere nezikiziganya musooka kukola memorandum of understanding nti nze obwannannyini mbuyina ku ttaka gwe obuyina ku kizimbe tulina kufunamu ffenna si byagamba nti mbatekeko embeera mwekyawe mutundewo mbatekeko embeera mwekyawe oba kubookya oba kubayiwa mu mazzi byonna mbikole mwekyawe mukole ki mumuguze ng'omubaka wa Kampala addako nze kikinteesa era ekyo tekigenda kukoma mu doketi yange ngenda kitwala ku floor ya Parliament then nekyokulala locomotion of cities mu wano yabaaki tuve mu Kampala wano wokka mu Kampala wokka tuteekeko services awalala abantu bazikimeyo ebibuga bitambule tukoleyo ekibuga nga kiri modernized nga kiri well planned for negwe omanyi nti mu Uganda abantu bakola development nga tebalina planning ekifo ne kisooka kikula abantu ne balyoka bakiplaningira n'ogamba kati tukula tuddawa. We should first plan.
then develop the area. Ekijja tuyamba nti we tubanga tulina ekintu ekiri well developed oba tulina ettaka lyetufunye nga government nga liri very nice nga bamaze oddialocatinga omugagga yenna ajja okugula mu Kampala tomuguza mu Kampala mugambe Kampala tetukyatunda but we have options in this area. Gendo okulakulanya Nakasongola tulinawo plot eno tulinawo eno wano wagendawo ddwaliro wano wagendawo hoteri wano wagendawo railway wano wagendawo paaka byonna abagagga mu bibalage tukendeze ku mujjuzo mu kibuga Kampala nga tewesse na muntu nga tolwanaganye na muntu nga tomukosezza kiba kigenda kwekola. Ne tuli mu government eta mu kyalo naye bantu baye basindika mu kiki mu kyalo gomanyi nti naone Kampala wamu wali kyalo nnyo n'amaanyi kyalo lwaki balinda abantu okulakulanyawo ne balyoka bagulawo government naye eti ekyalo naye nesindika abantu mu ki bwera bakulakulanya ng'egyetandika okwenyigawo katulina ebyo byonna bitunuulira n'eriisa ejjogi ng'abakulembeze okukakasa nti Bannayuganda babaako fairness mu bintu byabwe bye baba nabyo. So abakulembeze abakola ebyo balina kubeera at least ko nga bategedde lwaki mwe bali mu bukulembeze era nga ndowooza yaabwe esingako ku yaffe abalonzi. Era kati batono nnyo abalowooza nga Aida Nakuyabwe ndowooza. Naddala ku bano b'okulembera. Omukulembeze alina bawanjawulo. Bakulembeze abaliyo batono abalowooza nga bwe ndowooza. Tuli mu scenario nga bakulembeze abamu abaliyo kye baliko kyakulaba mugagga yaani. Nti gundi ye mugagga. Akuwawo meka. Aleka mukubireyo. Abakulembeze nga bavuko yo level. Nga ye kyayagala nga ajja n'agamba omugagga nze mpayo obukadde bwange 3 nze ngende mbakakase baveeyo. Nali bakulembera olukwe. Kanti afuuse bloka. Kati mwe mulaba kubafiirako nga kansala asirise, mulaba kubafiirako nga MP asirise, mulaba kubafiirako nga minister asirise. Kumbe minister ye yaliddemu ogugwe. Yanyogozedde akamateka ky'ebikula kajjudde ice. Omugati guli mu kamwa. Ate nga tuba mu mbeera nzibu nga tulina abakulembeze nga bali ku level. Ebyo byonna bisuubire. Naye Katonda ekyokuddamu yakituwadde. So enkya oli luddawa? Enkya ndi Mengo. Ne leero tobadde Mengo? Nedda leero mbadde mu Kisenyi ekisooka. Mengo wano Kampala Central ekumawa wano Mengo wano. Mengo kasito otuuka olaba wali Nantawetwa njiraba jangu eno ku shero wonna genda booti Nantawetwa jangu eno yambuka booti n'olubiri luli awo olubiri ludde eri Katwe eno yonna Kampala Central ojojojojoje owete otuuke ku kidda ku bimuli ewali ebimuli obe wali emiti giri eri eno wansi Kampala Central ojokkirire ku kaguje ate oyitemu ogende Katwe omala osale ogende ku Saboba eno yonna Kampala Central eri Makindi. So enkya oli awo Kamengo ne Mengo byalo 12 naye tojja bitambula mu byonna lunaku lumu. At already byonna nyinamu ba representatives. Ate nawe olina otuukayo physically. Era ngenda kikola. Olunaku olina okukola mu byalo nga bimeka? Olunaku osobola okutambula effectively mu byalo nga 5 6. Naye kati ku ddo tudde owombaka parliament abeera yawukana n'owa kansala. Nti tugenda kuba kyalo twogere ku muzindaalo abantu bafune message yaffe tweyongereyo awalala twogere abantu bafune message nveemuko nkubeeka abantu bawubireko mbaweeko zihaaga mbanyonyolemu katono ale neeyongereyo. Kati temulina mu bakansala wano mu Kampala Central ab'omubuti? Mwebali. Mwebali. So nabo bakuyambako bakubira ddo tuddo zaabwe? Of course baba bakuyambako bakubira ddo tuddo. Mulimu n'abatali ba muti naye nga batuwagire. Yes. Okay, ogenda kusibula abantu olwaleero aba Kampala Central okusingira ddala tumalirize olwaleero. Aba Kampala Central abandaba era following abambi mwebale nnyo. N'abalala bonna abali mu diaspora following tusaba Mukama abawe ekisinga
obulungi. Nsigadde yenze Nakuya Aida mbasuubiza okubaweereza obuweereza obutegimu kyekubira, mbasuubira okubeera nga ndeta best alternatives ku floor ya Parliament, mbasuubiza ate okubeera eddoboozi lyabo abatalina ddoboozi. It's time for the unprivileged to be privileged. Watch out for who will become your member of Parliament and vote wisely. Mulonda abantu olw'ensonga, temulonda lwa kinyumo. Akaluko kube ennaku z'omwezi nga 15 January ke kasalawo ogenda kubeerawo otya emyaka 5 egijja maaso. Mbasaba akalulu kammwe, mbasaba obuwagizi bwammwe kuwa Katonda n'ensi yange, Ssaabasajja Kabaka wa Buganda wangaale. Kale, wano abadde osinzira okubeera ng'otulaba olunaku olwaleero ne Nakuya Aida. Tugenda koma wano tutandikira olunaku olulala. Akuume atakuumira mpeera wangaale nnyo. Ssaabasajja Kabaka.